Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ekyuma kino ekyoza engoye, tutunuulire ekyuma ekyoza engoye ekikola kitya, tutunuulire ekyuma kino oba gye bayita washing machine gye tuba tutunuulire olunaku olwaleero. Njagadde tugirabe, ogikozesa otya, oteekayo otya engoye, ogikola otya, ekola etya, tugitunuulire olunaku olwaleero nga bw'ogenda okulaba, nga bw'ogyetegereza bulungi nnyo. Eyoleza ddala engoye bulungi nnyo, eyoleza ddala engoye bulungi. Era nsuubira abadde mwenna abasinga mwandibadde mugula ebyuma ng'ebyo biba nga bibayamba okweza engoye n'otamenyeka, kuba eyo yanguya. Engoye ezooleza mu ssaawa 3 ate ng'eyozezza engoye empitirivu. Ekirala etwala amasannyalaze matono nnyo, kuba buli lwoza etwala uniti emu bweti gyetwala, ate ng'ate eyozezza engoye empitirivu nnyo. Eyoleza ddala engoye eziwera, okitegeera, kuba osobola okusaamu engoye esukka 20, osobola okusaamu engoye esukka mu 2, bwe kityo bwe kiri. Kwegayoleza ddala engoye eziwererako ddala, okitegeera. Era wadde eyo nebeera ekuyambira ddala bulungi nnyo. Baagisaako obuzito bw'engoye bweyoza, kati nga bola blanketi ezooza bulungi nnyo, bed cover, engoye ezikaluba zitya, zonna ezooza. Just gwe ogisetinga busetinzi bw'oyagala oteeka, kisinziira ku lugoye buzito lw'obeera otaddemu, okitegeera. nga bw'ozira bakulaga nti blanketi, kotoni, buli kika ky'engoye okiteekamu nekyozebwa, okitegeera bulungi nnyo. Ekyuma ekyo kyandibadde kirungi ng'omanyi wano ewaffe e Uganda, ojja kusanga ng'olina engoye, mulimu jiini, mulimu essuuka, mulimu essaati, mulimu empale, zonna oteekamu n'oyoza. Kakati baakikola amazzi, ennyumba erina okubaamu amazzi nga bw'olaba. Payipu ogiraba eyo ebeera eyingiza amazzi mu kyuma, eyo gy'olaba eyingiza amazzi mu kyuma, ate yo n'egafulumya, eyingiza amayonjo agooza, ate eri n'efulumya amakyafu, n'efulumya tugambe kale n'efulumya ebyovu. Bwe kityo bwe kiri, baagisetinga, baakikola bulungi. Si byagambu kijja kuyira amazzi mu nnyumba oba kuyira amazzi awo, gweokola bulungi n'okola payipu ne gaba nga amazzi gafuluma. Kati tugenda kukozesa sabbuuni, omo ayitibwa magiki oyo si mubi, naye nga kyolina okumanya, waliwo sabbuuni omulungi nga tebamukolera wano Uganda. Sabbuuni oyo mulungi nnyo, tugambe nti gwe bayita sabbuuni w'omu kyuma. Ono mu Uganda bwe bakyogera nti sabbuuni w'omu kyuma. Waali nyina kuba mukulaga bokisi nga bw'abeera afaanana. Kakati awo woolaba we wagenda sabbuuni ku kyuma ekyo. Kati tutandise, funa sabbuuni omo, nkozesa magiki gwe ntera okukozesa kuba gwe ndaba ye mulungi, talemera mu ngoye, tawunya kawoowo, tugamba talina kawoowo kabi. Magiki gwe nsinga okukozesa. Kati awo wagendawo sabbuuni, obeera olina okukajjuza akabokisi ako bulungi nnyo, obeera olina okukajjuza. Kale kisinziira ngoye bungi bw'otaddemu, oyinza okuba okijjuzza nnyo nekikubako ku mutwe bulungi nnyo, obeera olina okukajjuza akabokisi ako kamu kokka k'oteekamu. Oteekamu kabokisi ako kokka k'oteekamu, olina omuteekamu najjulira ddala bulungi nnyo. Bw'omala okuteekamu sabbuuni bulungi nga bulabe mu kabokisi, kaggalewo akaggi bulungi. Kati kyo bwe kiba kitandise okukola, kimuggyayo eno waggulu ne kimuyiwa mu ngoye. Bw'oyoyo sabbuuni oyo mulungi nnyo. Wano mu Uganda ali mu supermarket mwokka ezennene, oyo gw'olaba. Tebamukolera wano, era olaba aliko ebigambo biri mu Luwalabwe. Tebamukolera wano, bamukolera bweru. Naye nga mulungi nnyo, alina akawoowo akalungi, atukuza engoye zitukula bulungi nnyo, asenga ku ono owaffe gwe tukozesa. Kale tutandise okussaamu engoye nga bw'olaba, tutandise okussaamu engoye. Engoye kitwala engoye empitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Kitwala engoye empitirivu, ekyo kyolaba okukijjuza. Nga bw'olaba tutaddemu engoye. Olina okufuba okulaba ng'engoye ezo oteekamu engoye ezitavaamu kkala, kikijja okubeera ekirungi. Teekamu engoye nga tezivaamu kkala, kati olaba sipeesi ekyaliyo munda. Otunula bw'oti n'olaba munda wakyaliyo gaapu.
obeera olina okwongerayo ne zijjulira ddala bulungi obeera oziweza oba obeera ozirina. Naye fuba okulaba ng'engoye z'oteekamu toteekamu ngoye za kkala, toteekamu ngoye zivaamu langi. Okitegedde? Kijja kuba kirungi kuba onaateekamu olugoye oluvaamu langi luba lugenda kwonoona zino zonna endala. Kati ng'olaba taddemu yellow, nenteekamu black, nenteekamu white, olw'ensonga nti ezo nzitabudde naye nnungi tezivaamu kkala. N'wemba nzigasigase nga bw'olaba ziba zigenda kweyoza bulungi nnyo era ziveemu nga zitukudde bulungi nga kkala teyingidde mu lugoye lunne waalwo. Olw'ensonga nti nzeegendereza ntaddemu ezo ezitavaamu kkala. Kati bw'omala okuteekamu engoye sibawo bulungi nnyo nga bw'olaba. Onyige ono okiteekeko onyoole w'oyagala okuteeka. Omala opuleyinge oteekeko. Olaba mwentadde kati engoye zentaddemu zizitowa bwe zityo. Okitegeera? Singa zibadde kotoni era nayitaddemu kotoni. Okitegeera kati nzaawe gwonna zitunuulira engoye zo z'otaddemu obuzito buli butya ng'omu kyenkana ki sikumala gaseetinga n'oteeka kwegamba ew'amaanyi ate ng'engoye z'otaddemu nnafu. Kati olina okumanya nti engoye zino zentaddemu zizitowa kyenkana ki era nteekemu nnamba ki. Okitegeera? Kijja kuba kirungi nnyo. Kati sabbuuni kyamugino zolaba kya sabbuuni kimaze omujjamu kawa kasigadde keereere kimujjamu omulundi gumu ne kimuyiwayo mu ngoye. Nyagadde nkulage nti sabbuuni kimujjamu bulungi ne kimutwala. Tolina kwongeramu, oteekamu omulundi gumu gwe guba gumala. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiri kati kitandise nga kitandise okukola ki? Kitandise okwoza nga bw'okiwulira kitandise okwoza. Zizeetoolooza ddala ne zirabika okwetooloola ne kiba ng'ekikunya tukuyita okukunya ne kikunyiza ddala. Kati okimala okukunya kitandika kye bayita okumuyunguza. Nga kimaze okukunya bulungi ne kiraba nti zikoze eki kwegamba nga kiraba nti zitukudde. Kitandika okubeera nga kitandika okumuyunguza nga bw'olaba ndowooza ogalaba amazzi. Kitandika okumuyunguza kijjamu amazzi ago amakyafu agabeera gakyafuwadde ne kiyingizaamu amazzi amayonjo nga bwe nakulaze ziri payipu emu eyingiza endala efulumya. Kifulumya ne kiteekamu amayonjo ne kiddamu ne kizeetoolooza nga bw'olaba. Ne kiddamu kizeetoolooza bwe sibya kati awo kiri mu kumuyunguza kimuyunguza. Bwe kibeera nga kitandise okukamula kikozesa amaanyi mangi. Kisobola okutandika okukola vibrator ne kyenyeenya nnyo muyinza okugamba nti oba tulakita yeeyitawo. Ebiseera ebisinga kibeera kiri mu kukamula ngoye ezo nga kijjamu mazzi. Era awo kimanyi okuziggyaawo n'oba nga tokyaziraba ne kiziteeka mu mabbali waggulu nga kizinyiga ne kijjamu amazzi ago ne kiddamu ne kisaamu amapya era ne kimuyunguza ne kifulumya paka bwe kiraba nga sabbuuni aweereddemu dda. Kati nga bw'olaba yo sabbuuni agenda ggwamu era kati awo kigenda gizigyawo awo kiziteeke waggulu kitandika ozikamula bulungi nnyo nga bw'ogenda okulaba. Bwe kityo bwe kiri. Ekyuma ekyoza engoye kirungi nnyo. Kwegamba kikuyamba okubeera nga tomenyeka. Kati akowulira akakubagana peesa obubeera ku ngoye ez'abakyala peesa nga lya kyuma. Ebiseera ebisinga muyinza okuba mubaddemu koyini kimanyi ogifulumya. Kikugamba emanyi okufuluma mu mpale n'ebeera omwo nga yeetoolera omwo bw'etyo. Kuba nekifuna we kigiteeka kwegakina okiteeka obuntuntu bwe butyo ne buba nga tebukubagana nga kijjamu obuntuntu obubeera mu ngoye obubeera bukola ki? Bukubagana. Olw'ensonga nti ngeri kiba kikyusakyusa engoye ezo ekintu ekyo oba koyini evaamu n'egwa wansi. Bwe kityo bwe kiri. Naye ng'ekyuma kikolera ddala bulungi kyoza bulungi nnyo engoye ne zitukula. Okiraba ndowooza kati awo kiri mu kugumuka. Okiraba okiwulira oyinza okugamba nti motoka eyitawo mu kkubo. Okiraba kiziteeka kati awo zivuddewo makkati ziri waggulu. Awo kibeera kikamula ky'olaba nga kikozesa amaanyi mangi. Nakugambye tekinywa masannyalaze. Buli lwoza kitwala yuniti emu bweti. Eba ebulawo katono nnyo okubeera yuniti. Kyase olwoza lumu. Ate ekirala kyendaba ekiyinza okugamba nti kisabbuuni. Sabbuuni sitasi yali awo nti yagenda. Kyase ogula buguzi. Bw'oba nga toguze kantu kalamba bwe katyo osobola okugula busaketi buno busatu bumala bulungi nnyo okwoza engoye. Busaketi busatu bumala okukola ki? Okwoza olwoza olwo lw'engoye. Kitegedde?
kiikyo kati awo kiri mu okumuyunguza okusembayo okiraba kati awo kimuyunguza okusembayo kimale kikamule kimale sizifulumye zo ziraba kati awo ziraga nti zitukudde kisanyizo zita kimaze ozikamula kizitadde nga bw'oziraba kati awo kibeera kimaliriza kiba kimaliriza okwoza kiba kimaliriza bulungi nnyo okwoza nga kimaliriza n'ozikamula kati awo ziwedde okukamulibwa zitukudde bulungi nnyo okulaba nti zitukudde oba kirekedde awo kyo kyennyini kiba kirina okukaaba kitegedde ndowooza okiwulya kati awo kiba kikutegeeza nti by'otaddeyo bitukudde jangu obiggyeyo ogende obyanikira kirina kumala kukkiriza okiggula omuzungu yakikola nga bwe kiba tekirina kukkiriza kukiggula tosobola kukiggula n'oba ofa n'ogezaako kisike tekyeggula kigaana nga bw'olaba we nakikozeekokko olaka nagezezaako kiggula tekikkiriza kimala kukkiriza kimala koona kakade akokubiri ne kikkiriza okukiggula kati awo kiba kirirwedde okuggyamu engoye n'ozitwala n'ozaanika naye ng'ekyuma kirungi nnyo kitukuza kigonza ebintu okitegeera naddala mu abadobbi mwandiguza ebyuma ng'ebyo ne bibayamba okwoza engoye z'abakasitoma kwegamba obeere nga tomenyeka ng'owaddobbi tunuulira nnyo ekintu ng'ekyo ekyuma kigenda kukuyamba kyoza mangu kyoza mu ssaawa 3 engoye ziba zitukudde kyoza mangu ekirala kitukuza bulungi nnyo 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 ekyo ky'olina okumanya n'olwekyo kyenkusaba ekyuma kiikyo okirabye ekyengoye ekyoza engoye kyangu nnyo okukozesa tekirina sayansi yenna obanga ateekako era nga bw'onaateekako tugeze oba leediyo gujasi onyiga bunyiza awo bupeesa kuba oba bukulagirira nti onyiga wano ofuna kino kati n'olwekyo gwe ng'oli waddobbi kyenkusaba funa ekyuma ng'ekyo kigenda kugonza emirimu gyo kigikega togenda kumenyeka nnyo ng'oyoza na mukono sente z'oyonoona ng'owa abakozi bano abakuyambako okkunya engoye ezo ekyuma ekyo kiba kigenda kugonza kugambe kitwala yuniti emu sabbuuni busaketi 3 bumala okwoza engoye ng'ekyo kyolaba nga kijjudde bulungi nnyo kati n'olwekyo gezaako okulaba nga okola ki ng'ofuna ekyuma ng'ekyo kigezeeko okugonza emirimu gyo ng'owaddobbi naawe ali ewaka ng'olina kasente osobola okigula n'okiteeka ewaka kiyambe ku mukyala abe nga tamenyeka na mirimu nga tamenyeka na kwoza ngoye ezo ng'ateeka buteesi mu kyuma kyoza buli kika kyoza bed cover kyoza blanketi kyoza bino bikapeti by'owansi ebyo ebirinyibwako ng'ogenda ku buliri kwegamba kyoza ebintu bingi n'olwekyo ekyuma kiikyo nkibalaze ekyoza engoye kigonza emirimu nsuubira okirabye bulungi nnyo gwe wenna ali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti kwagala nnyo mubeere bulungi mweraba.